sina taxi yokka kamba bulire emyaka 10 gye mmaze mu bukulembeze nti ebizibu ebiri mu Uganda kati fenyini ebimu ffe tubireeta oluusi nga situbigenderedde ne tubireeta olw'akajanja akangi ne tubireeta olw'abeeyagaliza. Taxi gwali mulimu mulungi, taxi gwakola omulimu baatebenkeza omulimu gwabwe okumala ebbanga. Akabenje bwe kaava taxi neeyingiramu ebyobufuzi, taxi neeyingiramu abantu ba security abakuuma ddembe, taxi neeva mu kubeera nga service neefuuka kyakufuna ekya buli muntu ku buli mutendera gw'obukulembeze. Kaakati era muzirane ne mu boda kyagenda okiwulire, era kyova olaba nti bwe mubonaabona mubulwako abalwanirira lwa nsonga mukimanye nti kati tumaze emyaka egiwera n'ena nga ffe nga gavumenti naddala zino ez'ebitundu nga situfuna yadde 10 okuva gye muli. Kaakati omuntu buli lwabeeraawo nga katugeze asula mu nju nga tasasula abatemu ne bwe bamulumba, toyinza kuddukira gye ndi nti gyama otaasa abatemu ng'ate enju yange olinga eyagiwamba. Kakati obwo obuzibu bwali bunene nnyo era mulaba kakati Kampala kalinga akazinga kubanga kambabuulire otunulira obunene bwa Kampala buli kimu kya 10 kuwa kisoma nti omuntu ne bw'oba okola taxi nga bakuwaana tolina bw'okolera taxi mu Kampala. Naye kati twewuunyizza covid ono bwe yajja bwe badde bateekawo amateeka gonna gaba Kampala, okuwandiisa kuli Kampala, omusolo ogwogerwako gwe Kampala. Kakati ne babanga abagamba nti omuntu bw'anaavuga taxi n'ava mu paaka ajja kusibira bwayise akome banda akome najja nankumbi kuba Kampala akomaawo busega. Kati taxi zonna bwe ziba zikoze ekyo olwo kiba kitegeeza nti omulimu gwa taxi kale guli mu kibuga. Naye bwe kuba nga owa taxi anaavaayo akola eki ajjeemu era nze oluusi mbasaasira kubanga ebizibu kati ebirina abataxi biri bimu tebakyalina waabwe. Kampala yabafunziza nebakwata bweti ne wa president gye mwagenda ne mukubira omulanga n'abagaana okusasula. Kaakati ffe tubanga abatunuulizi era kyensooka okukola nammwe kubalayiza nti bwe muba muzze nga mwagala tuyamba kubanga taxi ze service ffenna tugyetaaga naye twagala tugikole nga tuli mu mbeera egamba nti headmaster si yagaba obwogi ku ssomero. Bwe mubanga mwe munaafuna ekizibu mugenda mu State House nze wano nga mufuluma nga mugenda kubanga nze sirina busobozi bujja kukontana na president oba okiraba kubanga oli abeera mukama waffe ffe wano mu nkulu eyaffe gye tukuzibwamu mu Buganda omukulu abeera muki ne bwasobya toyinza muga nti okoze eki. Kaakati buli lwodduka n'ogenda eri nga waliwo olina kansala ku division, olina chairman ku division, olina kansala ajja ku district, olina chairman wa district, olina minister wa local government, olina minister wa transport. Obo balaba abo nanno bantu ba mitendera gya bukulembeze president yasembayo. Kati n'owulira abataxi nga bwe basituka bagenda wa president era ebiragiro n'ebiwandiiko byonna biva wa president. Kati bwe bijja ffe nga tutunula kyova olaba mumaze emyaka 3 kanjogere bulungi nga mutubba kuba mbadde mukola kye bayita ababyokulya abalungi emirimu enguudo mwagala tuzibakolere nga nnungi naye ffe temutwayadde 10 kuba muzeeyi yabagaana sente muzitwala Kampala. Kaakati olwaleero bwe bagenza okukola amateeka era abafuna sente be bakoze amateeka be bawandiisa be bagaba ne luutu naye ate tebayinza gaba luutu matugga kubanga si be bafugayo oba mukiraba. N'olwekyo nze bwe muba mwagala tukolagana ensooka balayiza wano mu lujju mumanye nti mulina kye bayita local government ebatwala era tujjewo enkola naddala wano ey'akajanja ak'okuddira gakyalo kikyamu nnyo. Kati olaba oyo kansala wa kitundu wa Gombe division alina obuvunaanyizibwa bwe naye okiwulidde. Nze nina bachairman b'amadivision n'abendongolola sikkirizibwa genda yadde nze ntwalawo wonna nenkolerayo emirimu gyabwe gye bandikoze nze nenkola ki
abo batu betwandize ne tugeze tuta institutions ekitandise yogenda okulaba nga minister ate yagula wakayu kambe bintu ebyo si birungi. Headmaster si yagaba obwogi kusomero buli lwolabanga headmaster ng'agaba obwogi kusomero manya ery'essomero fu ekyo kikomeza. Kati n'olwekyo bwe mba muzze mbalayiza nti tusooke tukwatagane nga temujja kuteeka byabufuzi mu mulimu bwe munaba kuteeka mu kujja bafu kubanga ebyobufuzi bibaawo sizo ne biggwa. Abantu abo mugenda ne mugira ne mufuna diso ne mufuna DPC ne mufuna simiyiso mulina abantu aba bakola mu buntu kagano wesanga nga wali wakabinja entalo zonna ziri mu taxi zitambula bwezityo. Ogenda okulaba ono wa Kampala Metropolitan Police Commander ate simili OC station alina kabinja gundi simili diso alina ka group bwekati sibwe biri kati bwe mutuuka nga mwekuba emigo oli muyita wa defense naye ate naye abeera n'akabinja ne tiimu ye. Ebyo byebise taxi industry ne transport yonna mu Uganda n'emirimu emirala bakiwulire. Kakati tulina okusala amagezi okulaba nga abataxi twemanya ng'abataxi ne tumanya abakulembeze baffe ne tumanya obuvunaanyizibwa bwaffe n'abatukulembera. Ekyo kijja kwanguya buli kintu. Ekintu ekirala kyenjagala mumanye nti local government erina naye amateeka gaayo. Kati bwe mugenze okwogera luutu zammwe simanya oba mukimanyi nti mulimu gavumenti nga 5 kuba district yeri ku ntiko buli lwova ku President Museveni gavumenti eddako ebeera district naye ate tulinayo gavumenti esembayo ye LC3. Kakati bwe mwogedde luutu yammwe nendabanga gavumenti nnya kuba mulina gavumenti ya Kira